Omwezi oguwedde ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi mu ggwanga Kinema kyattukiza kaweefube waakyo ow'okutaasa entobazi nga kisengula abantu abaali bazeesenzaamu. Kaweefube ono yatandikira ku lutobazi lwa Lubigi, yaleka bangi bali mu maziga olw'amayumba gaabwe okusendebwa. Yakunyigirizibwa emmere yakunyigirizibwa nnyo bannange zabaana amatwale wa nga kigenda mu maaso n'okukola ogwakyo, ekitongole kino kyateekebwa ku nninga kinnyonnyole lwaki kigobaganya abateesobola bulungi ate olwo abagagga abeesobola ne kibattira ku liiso. Kino kyaddirira akatambi akeeyoleka nga bwe waliwo ebizimbe ebizimbibwa mu ntobazi mu bitundu by'e Kaazi mu disitulikiti y'e Wakiso. Ettaka okwali kuzimbibwa ebizimbe bino ate kyazuuka nti lyaliko enkaayana ezaalimu ekibiina ky'abasikawutu n'abantu abalala. Abasikawutu bano olunwe baalusonga ku kampuni ya Delight gye baalumiriza okukozesa olukujjukujju okwagala okutwala ettaka lyayo ate ne batakomaawo ne yeeyongera n'okwonoona entobazi. Era ensonga zino zaatuuka ne mu Paaliyamenti zisobole okunogebwa eddagala bunnambiro nga ekizimba tekinnasamba ddagala. Olunaku lwa leero ekitongole Kinema nga bali wamu n'ekitongole ky'amazzi n'obutonde bw'ensi bavuddeyo ne beerula empenda z'ettaka lino mu kaweefube w'okulaga entobazi zino we zikoma. Emmanuel Wepukulu akulira obutonde bw'ensi mu masekkati g'eggwanga mu kitongole ky'amazzi era yakulembeddemu omulimu guno ogubaddemu n'okusimba obuyinja. Era leero tuzze wano okukakasa nga tulina okusooka ne tukola boundaries demulabye tusimbe pillars za wetland nga tumulaga boundary kati we tumaze kumulaga twagala ajjeyo kubanga he has violated the National Environment Act of 2019 section 55 we yaleeta ettaka n'alisala eri ng'akola landscaping n'alisooka n'alisembeza n'aliteeka mu lutobazi. Bazze ne batulaga wawe tuyinza okukoma era twawula tutya n'entobazi era tuzikuuma tutya. Kale tujja kutambulira kwaga amateeka ge batulagidde olw'okusobola okutambuza era okwongera okusaba amabaluwa ago agatukkiriza okukozesa ekifo kino n'obwagazi. Bano abalagidde okuyimiriza emirimu mbagirawo okutuusa nga batuukiriza ebisaanyizo. Yatandika nga tanaba kufuna ki Environment Impact Assessment Certificate era tumuyimiriza sayite neeyimirire paka nga olupapula luvuddeyo ng'ennaku 21 tezinaba kuggwako. Bwe ziggwako nga takikoze ate tumukuba mu mbuga z'amateeka. Dorothy Najita, NTV ku ssaawa emu.